kiseera kyonna. Okububazi bannaffe nja kusooka na kubeebaza era n'okubaaniriza nti mwebale kujja kutulunyira musaayi. Aboogezi abavudde waggulu nga bwe boogedde, ebyakatolubwama bingi. Abasinga mubadde mulowooza mumumanyi, naye mwe Kato gwe mubadde mumanyi si oyo. Kato omutuufu yonna bwe twogera. Katolubwama abadde taata. Tife abayimbi aba generation yange abasinga teri atalyaga ku ssente ya Katolubwama, taliyo. Ng'olumusindira ennaku ng'akola ki? Na ssente akuwa bwabwe abadde abeera nazo ng'azigaba bulungi nnyo. Nze ate ng'omuntu nfiiriddwa nnyo mukwano gwange, kuba nina abantu abanjagadde bemanyi nti banjagala. Era mbeerawo ne manya oyo anjagala, n'ono anjagala, n'ono anjagala. Katolubwama abadde anjagala nga naawe ateetaagisa nga bali abamu byabufuzi badisikasinga byabufuzi ogenda okuwulira nga mutabani wange Mesach Ssemakula noga naye leero taata obalira njogereddeko ki, naye nga yakiyisizaawo. Namanya Katolubwama akyali mwana muto w'ebaaka 1995 nga ndi ku Ebony Village awo kyali kavubuka kato, ndi mukulu gwe bayita Timothy Kizito, njiga okuyimba. Bajjanga okulikodinga ennyimba z'emizannyo ne Aunt Mariam ne Uncle Abe, nga nze mbeera awo akavubuka akabe ke batuma genda olete soda, genda okola ebiki, naye nga ntandise okuyimbayimba. Uncle Tim n'abagamba nti akavubuka kano kasobola okubakoleranga ennyimba z'emizannyo. Nze ne Sseruga ne tutandikanga okuyimba ennyimba, era ennyimba ezaalinga mu bizannyo bya Diamonds Production. Amaloboozi gabanga gange ne Sseruga oyo Fred ne Aunt Mariam Ndagire n'enva nnungi. Bwetyo bwetandika okumanya Kato. N'anjagala, anjagadde, ambeereddewo. Okusemberera ddala gy'ali yalina ebyuma nga bakoze show gye bayita super glue, kati ng'alina ebyuma ebiyimba live. Nga Honorable Mutayo bwe yabagambye, ffe naffe twayimbanga mayini nga tukwata mu teepu ne tugenda e Masaka nga tuteekamu mu teepu bwe tuyimbirako. Ne tutuuka tayimu ne batugamba naye tukooye ebintu byammwe ebya mayini. Kakati being nti no Muzeeyi Kato yali mukwano gwange, z'omukubagenda ne bamugamba naye olina ebyuma, ffe ate tusobola okuyimba, lwaki tetugira n'otukwatako ne tuyimba? Mwami Katolubwama yakkiriza, era bwe wava gurupu gye bayita Diamonds Production. Ffe twatandika Diamonds Production ffe ffennyini, naye ng'ate ekigambo ekyo oba ojjukira abaalabako ku alubamu yange esooka gye bayita Ntomedde. Kuludda waabangawo ng'oli mwafulumya agamba Jimmy Katumba with iPhones, Umaru Katumba with iPhones. Kakati zo bwe nali nfulumya alubamu ne ngamba kati Mesach with what? Kati olw'okuba nali mukwano gwa Diamonds ensembo ne nteekako Diamonds Production. Kale ne tutandika ekintu kye bayita Diamonds Production ne bannange, ne tubeerawo. Omusajja oyo n'atukuza, n'asula enjala, n'atuuka n'okutuuka okutabuka ne banne, nga takyayagala kuba banne budde bwa kuzannya mizannyo, wabula ali kufa abaki abayimbi. N'atuuka era tokyayagala kutuwa budde, era katono tubatabule. Kitalo nnyo ekya Muzeeyi Katolubwama, alwanye n'obulwadde wonna wosuubirira nti kati agenda n'atagenda, n'akomawo Mukama n'amuzza. Zoono oyo namutuukirako ku Medipal ne mulaba ne manya nti yakoze eki, agenze, Mukama n'amuzza. N'agenda Turkey, awo ne tusuubira ddala nti agenze, Mukama n'amukola ki? N'amukomyawo. Nabadde naye ku Lwokuna yankubidde essimu, nana Mesach, njagala tompe ssente, konze oli ludda wa?
n'andagirira waali kwemwemu ne ŋŋendawo waali n'agamba kale kweba lupadde sente kangende neerireko ekirala njagala genda ttaki kuddamu kunnongoosa naye ebirala mpulira ndi bulungi kasukaali tikakyantawaanya nitunyumiza ddala emboozi bulungi nnyo awo ng'omusajja mulamu naye kyanneewunyisiza ekiro essimu evuga kuba basoose kubira nze yakubye essimu n'agamba gwe taata wa afudde ate nga taata wange yafa dda nemugamba taata wange kyatazzeemu okufa n'agamba taatawo Katolo bw'aba akoze eki afudde ekituufu saasoose kukkiriza ensooka neebaga kubire naye kituufu kyenva nkubirako binagezezzaako okukubira binafunye nabafunye besaafunye saakoze eki saabafunye netudduka mbirombiro kugenda ewa mwannyinaffe awo Nattoolo kubanga omuvubuka avuga Muzeeyi Katanyumi agamba nti baavudde gye baavudde ng'omusajja mulamu naye bwe yabadde avuga banatera okutuuka wano ewaka agenda okulaba omusajja anogosebwa n'alowooza oba asiba buguwa bwa gatto kumba omusajja ava mu bulamu bw'ensi genda okulaba omusajja abimba enjovu kyava agamba gwali naye mu mmotoka nti nkwatiraako n'akyuka ne bagenda kalwalira akamwannyinaffe Nattoolo awo bagenda okutuukawo omusajja akoze eki omusajja afudde naye ng'abadde mulamu nga n'okwogera ayogera kale nno bwe tutyo Katonda tukkirize nti bw'aba asazeewo kyasazeewo kyekikola ki era kibeera mu kiseera kyaba akoze eki tukkiriza era tukkirize nti emirimu Katonda gye yatuma omulongo Katolo bw'amba yagimaliriza era bwe yagimaliriza n'amugamba bye nakutuma biwedde komawowa ekyebuzibwa kiri kimu gwe weeteeseteese bulungi gwe olunaku lwolwo luli kusanga lutya luli kusanga bulungi ekirala tuyige obuteemalaako mirembe Kato yasalawo n'aba nga yeeyagala weeyagale lw'oba osobodde okweyagala sanyukamu lw'oba osobodde okusanyukamu kuba tomanyi aweza okuba ofuluma wano ne guggwamu ebyokwogera ku mulongo tulina bingi naye indasitule yaffe efiiriddwa artist omutuufu kuba ne lwe yagenda mu paliamenti ng'ali mu bitiibwa ebyenjawulo ng'anyumya ebigambo kimu bibiri n'olaba munnakatemba anyumya kimu bibiri n'olaba ng'ayagala nnyo indasitule ya art ng'anyumya ebintu ebinene nnyo ne bumula mugana naye olyova ambitious nnyo n'agamba kyekyo kyenjagala njagala nzimba ekintu nga kiringa Hollywood ng'ennyonyi eva eri n'eva mu ttaka n'egiragaga nga owuli anyumya ebintu obwongo obumu ebintu bingi kale tufiiriddwa nnyo nsaasira mwenna abawagizi ba Katolo bw'ama banyiizizza ku lwaffe aboogera wano tusaba mumusonyiwe buli awulira nti kati abadde akunyiizizza oba akunyiiza tusaba omusonyiwe kuba abadde alina sayidi endala ng'ate malayika atukula ekkanzu enjeru essuuka enjeru Katolo bw'ama Mukama akuumuzibire oyo